Luno lwe luguudo lwa St John JPM olusangibwa mu ttawuni kanso y'e Kyotera olwakakolebwa gye buvuddeko mu ttawuni kanso y'e Kyotera nga lwawemmenta obukadde bw'ensimbi za kuno 304. Wadde lwatongozebwa abatuuze bagamba nti engeri gye lwakolebwamu tematiza nga n'emyalo egitwala amazzi tegyakolebwa. Singa bafuna akasente katono nnyo bandikozeeko olusobola okuba ne bagamba nti oluguudo luno mutuwadde luwanvu naye okusinziira ku ssente ze tufunye katukoleko ekituufu tukomeko bwe tuti wano nga watono. Baaligambye nti kakati bwe ziba nga zibadde kilometers 4 okugeza katukoleko 2 naye tukole ekintu ekiri ku standard. Mukutu bagugaziye guno omukutu mufunga. Abatuuze bagamba nti tebagenda kukkiriza bakulembeze kulya nsimbi za muyi wa musolo ne badda mu kutunula nga balaba ng'emirimu egikolebwa mikyamu. Kitunula kiri kimu nti ssente zaffe ffe tuwa omusolo ffe ba musolo so kati abakulembeze mulembe gamba nti nze ate guli wanajja mu ofisi sijja muyamba lwakuba yogedde ku kino no twabalonda kutuyamba kutuusa biteeso byaffe ekirala twabalonda mutukolere ebintu ebituufu. Bannange bannakyotamba kunga mujje tulwanira ssente zaffe zetuwa omusolo. Akoze kyamaanyi nnyo tukkiriza mu gavumenti eno okutubbira ssente. Omubaka wa Paalamenti ow'ekitundu kino John Pompalanyi Lukwago naye atuuseeko ku luguudo luno okulabira ddala abatuuze kye beemulugunyaako. Miliyoni 134 kituufu ku kitundu ekitaweza kilomita ssente nnyingiko. N'olw'ensonga nange ng'omutuuze ow'omu Kyotera nandibadde musanyufu okulaba oba oluusi omulimu ogusinga kuwamu. Ono naye ategeezezza ng'enkola y'oluguudo luno bwetamatiza n'asima abatuuze olw'okusitukiramu okulwanirira ekitundu kyabwe. Kye twagala mu abatuuze okumanya nti ssente zino zaabo be basasula omusolo gw'eggwanga kitegeeza ebyo ebiteekeddwa okukolebwa bibakwatako bulungi. Abannakyotera mbeebaza olw'okuba nti ne we batamatidde ate era olutayinza gamba nti yalaba kikyamu naye omuntu yenna nga tamatidde kitegeeza tutovunaanyizibwa ku musolo gwe gwawa. Ye ssentebe wa disitulikiti Patrick Kintu Kisekulo agamba ekiyombya abatuuze takiraba kuba oluguudo lwakolebwa mu ngeri eyali esuubirwa n'akiteeka ku bannabyabufuzi abagezaako okuwabya abantu. Kati ebyobufuzi bingi buli yeesimbyewo walowooza kwalina okuzimbira. Njagala kubasaba omuntu anoonyereze nga tannaba kwogera ku nsonga afune ekituufu then tulabe ekiba kigenda okuddako. Naye nze kubanga nga ssentebe oluguudo luno ne baleeta minisita ne baleeta ani oluguudo lulungi luli ku standard. Ttawuni kiraka wa ttawuni kanso y'e Kyotera Jude Kisirinnya agamba nti tebaweebwa nsimbi zikola mikutu nga yawaliriziddwa okuteekamu okusaba mu kitongole ki Uganda Road Fund ebongereyo ensimbi obukadde 194. Awaliziddwa olunaku lw'eggulo okuddayo mu kitongole kya Uganda Road Fund n'ensaba emergency funds miliyoni 94 zituyambeko okukola drainage y'oluguudo luno okuva gye lutandikira paka gye lukoma section zonna nga bwe ziri. So njagala okumanya bannakyotera nti batuwemu omwezi gumu tugenda kutandika okuzimba emikutu ereetaniza okuzimbibwa. Oluguudo lwa lulungi nnyo era nga tulina ekizibu kyo. Buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okulondoola emirimu gya gavumenti egikolebwa mu kitundu kyabwe okusobola okulaba nga bafuna empeereza egwanidde. Okulondoola emirimu gya gavumenti egikolebwa mu kitundu kyabwe okusobola okulaba nga bafuna empeereza egwanidde okulwanyisa ebikolwa ebyagaddiba engalye ekifiiriza gavumenti ensimbi y'omuwi w'omusolo. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.